Aniliza nate ku Focus TV erinyanze ade Wilba Fox Kimwe Muyanja. Of course muvubuka kola program etwagamba tujja kuleteranga abantu abenjawulo nga bakulaga ebintu ebyenjawulo. Ku mulundi guli twafunira omukyala owa Equity Bank nga tulaga engeri gye tuyinza okufuna akasente mu banka. Leero tukyaliddeko Pastor Josh Aguma Gasana nga naye agenda kwongera kutulaga ebintu ebyenjawulo. Ku mulundi guli twamukyaza nga twogera ku bintu wa ku bulamu bwe engeri gy'azaakolamu emirimu ate olunaku lwa leero ssebo lwannyabo alaba Focus TV tumukyaliddeko ku bumyu musajja mulunzi wa bumyu era mu kiboga kyankwanzi n'emirirano yeyeebuzibwako product y'obumyu. Oyagala bumyu obw'omulembe, oyagala kufuna product ya kamyu kusobola okufuna emitwalo 15 ku 2, oyagala kubukola oti ayagala bulundira ku mutendera ki byonna Pastor agenda kuba bituyisizaamu tubirabe obeereko kyoyiga ng'omuvubuka omulimu gw'osobola okukola mu biseera bye eby'eddembe negwo kugattako. For now tuva ku Focus TV katuveko mu bulamu katono nnyo tukomewo. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Banafe aba Focus TV Focus Group bagamba nti beyungeko oba bekwate bakolera omukolo gwo bagusengeko okuva ku ntandikwa yagwo ku kadi kugutimba kwata video and photography kola juice buli kimwe kikwatagana ku mukolo banafe aba Focus TV era bangamba nti batukirire mu ofisi zaabwe wali mu Ttuba Town Council ekiboga balina branch bagenda okugulawo sawa yonna ku Kiganzi Road abali e Kampala ku Jesco Plaza batukirire bakolera omukolo gwo gulabike bulungi ddala era oberenga naawe obenyumirizaamu mu myaka egijja mu maaso omukolo gwo bakyalira. Katugende tulabe Pastor then tulabe akamyu engeri gye katambulamu. Oh Pastor sebo ye naye salisa kusanga obulamu bugamba ki wano? Obulamu temina buzibu. So yeno project y'obumyu gy'oli ongambako etambula. Yeno project y'obumyu etambula. Omuntu yenna gye yandikoze. Yes. Nafuna sente. Omulebe Focus TV yono Pastor Grace Aguma Gasana era agenda kunyonyola akavuna akaddo oba obuvuna obuddo obukwatagana kamyu. Oveewo mweno program ng'oyiza akamyu ennunda yaako ng'oyiza akamyu kiri migaso gyake gikalimu n'ebirala bingi nnyo by'olina okumanya kuba Pastor wangambye mu kiboga Kyankwanzi gw'otwala project y'obumyu. Nebuuzibwako ku bumyu ayagala esiga ennungi agijja wano. Yes. Ayagala akatale akajja wano. Akajja wano. Tovaako tatukomewo. Tibwa Reverend Josh Grace Aguma Gasana. Nze manyiddwa ng'ogyeko biri ebya church. Manyiddwa nga omulunzi w'obumyu. Kuva e Kampala yonna bw'oba oyagala kumanya ku by'obumyu ekiboga oba olaba Pastor Josh. Yes. Leero omulabi waffe owa Focus TV olwaleero tugenda kwogera ku bumyu ne byonna ebibukwatako bwe tunaamalira ng'omuntu ategedde akamyu kyeki era bakafunamu batya. Yes. Pastor abavubuka naddala mu komite mutuwangalira olowooza lwaki nga tumukubiriza okukola yandibadde mu byakola akola project ey'okulunda obumyu. Project y'okutunda obumyu tekuteeka ku tension ekisooka tekuteeka ku tension nga embizi n'enkoko. Enkoko nga zaakaabye nga tezirina mmere oyinza okulwala omusimu. Yes. Naddala nga toyina ki sente za mmere. Embizi ezo nga zaakaabye nga tezirina kyakulya oyinza okutoloka mu makaago
naye akamyu oba tekalina kyakulya tekakaaba ate akamyu olaba embaawo zino bikuba tekalina kyakulya nga kakukuta nga kalumirira ku lubaawo mpaka kutuzi mpaka mukama wako analeetayo akadde leftovers ne boolya kawunga oleeta n'obubunyu kyacu ono gwe tuwa ebisolo ebirala broken omuddo buli kiddo kyonna kyokutula va ku biri abaana bye baanonyanga kafumbe yekka oba amalagala galumonde naye buli kintu kyonna kyokutula akamu kakiri oyinza okusaka nga tegulina muddo n'okutulakutulaawo kyokulaba tulina obulimi olabira nti wali muddo ngaokwata oluyya ngaosalasala mu compound ng'okasuuliramu nga kakolaki nga kalya kati omuntu ekirundisa kubanga ekigaana omuntu lwaki omuvubuka yandirunza akami kubanga talina kapito gwanassa mu nkoko 200 alyoka afune naye akamyu teweetaaga kapito akamyu weetaaga kasente katono nnyo ng'ota era tukwadvisinga okufuna obumyu 2 ku sente mekezi pasita kalume n'akakazi kati nze wano okufuna ensigo ebeera ya mitwalo 10 bwe bumyu 2 akakazi n'akaki n'akasajja weyaba nti omwana nga oyo asobola okunina enkoko ze 3 naaba ng'asobola okugula akamyu okiwulya n'atandika okulunda ki obumyu kati bw'olunda obumyu olwo eyo capital mpolampola bugenda buzaala ogenda ofuna experience nga toyinamu nga toli ku pressure oba toyina kyaki oba toyina oba toyina broken toyina yakulya kalandalugo kajja kulya omuddo kuba kati ndetera ku muddo awola bulage mu musana guli mu kiveera mu musana tetwayina muddo mubisi n'akamu mu season gye tuvaamu ya January bikibi kyekasana nga kayitira ne tusaawe ekisaawe ne tufuna omuddo guno tupakira ebikuti kisi bino biddo bisubisubi laba ne bino ebisaalusaalu biddo bisubisubi byokola n'owakamu ne wa muliraano be baba basaaye ng'ogenda okola ki ng'oyoolayo ebisubi ffe byetwokya mmere y'akamyu oba bikaze bitya nkugambye kali omuti kana akamyu kati kano n'okaleka wano tekafa kano okaleka wano n'otakawa mmere tekakola ki tekafa kajja kulya ebiti bino mpaka lwe kali kituusa kukuuma wa era kabeerewo kati lwaki ekintu ekyo omuntu toyinza kukirunda ekitakuyingira pasita wetugendera ku projekiti y'obumyungu eri nze omuvubuka ayagala okubutandika ngeri ki nyangu era esoboka easiest and cheapest gyesobola otandika mu projekiti nga njagala omutindo nange nga gwa pasita gwolundirako wano wowe oyagala omutindo nga gwenundirako obeera mukko tulina bukeeji obutonotono kakati obeera mukko n'akasente akatonotono akakutandika kasobola okukozesa keeji tulina bukeeji obutonotono kati ngaakakeeji ako ojja kukalaba ojakateekako kamera okalabe kakeeji ako kati kakeeji ako kagwera nga mu mitwalo 5 pasita ogenda kuddayo kamulagiro ogenda kujja mu kamera kakeeji nga kano kagwera mu mitwalo nga 5 okiwezi ukitegeeza nti walunze ogenze naawe olina booguza okutunda kyangu nga sinaba kwogerako kwakati nze ndi wa international market okiwulira kati saagala nnyo okwogera ku international market omuvubuka gyatasobola kutuuka kusaaza omuvubuka yalunze n'ateeka essigiri wali ku kkubo n'agamba nange ennyama y'okumya omucyomo ogwakamya abantu tebatandika okukola ki abantu batandika okumanyira kitegeeza nti asobola okwakola keegi okwafoodinga ye n'otandika omucyomo ogwakamya olwo njogera ku loko n'otandika okutunda omucyomo njagakubira nti abantu batandika okugenda otandika n'okunoonya obumyu mu byalo nga tokyabulaba
ne bw'oteeka keegi bukeegi awo ku kkubo okumala wiiki abantu baba batandise okutegeera nti nno wali wabeerawo obumyu kagende ngula akamyu ngende nkalye bizinesi bagikuba bukubi bantu mu maaso ne batandika okujjogiwagira so si kuwagira kitali nga bwe bateekawo keegi y'enkoko omuntu ateekawo keegi y'enkoko aba tamanyi oba ani anajja n'ayimirira agula enkoko abantu bateeka okumanya omuntu aba agente ennamba ya miliyoni 2 aba tamanyi ani n'ani anaagula n'obudde bugenda okuzibanga enteeko eki eweddewo bagiyita risk taking osobola okukola keegi n'oteeka obumyu wali ku luguudo awo abantu wagenda okuyita omwezi ng'abantu batandise okugenda nga bayimirira balye ku nnyama y'akamyu bagule obumyu batwale ewaka bafumbe oba balye ku nnyama y'akamyu nga n'essigiri eri awo keegi eri wano akatimba kali awo n'essigiri eri wano boogera abantu batandika okulya ne balya akamyu so omuvubuka asobola okutandika mpola n'obumyu 2 gye mitwalo gye 10 n'agenda ng'alinnya n'afuna essente ezisobola okukola keegi eziri standard ziri standard eno keegi eno gyolaba kakati eno yeemala mitwalo 8 nga bweri awo so ayinza okuba talina busobozi buweza mitwalo 8 ng'atandikiranga ku kali kenkulazi akatono atandikira kali kenkulazi tulinayo ne kali akati n'ennyo tulinayo obw'emitwalo 2 okiwulira ogenda olinnya buki olinya levels kubanga kati akantu nga kano ng'olaba mulimu akamyu kamu kubanga we natunda n'ensigaza bamaama katuli mu kuzaaza baddemu bazaaze ozaaze projekiti yeddewo nga bweri kati mulimu kamu buno bumaama ogenda okuzaala naye obutagenda kuzaala kamu kakeegi kamu kagendamu obumyu 10 obutagenda kuzaala ndabako obusenge bubwo bumeka kamu 2 3 4 5 olinawo olinawo buli kamu kalimu obumyu 10 kamu kabeeramu obumyu 10 ubeerera omuwendo mungi 10 2 3 10 2 3 4 emirundi 3 oli mu 10 nga 12 ku keegi eno yokka okiwulira kati oyo omuvubuka lwaki taagaggawa pasita omulimu guno nze omuvubuka agutandika ngutandika nga mulimu oba erina nyongeza ya mulimu nze bwe nali ntandika obumyu buno saakitandika nga mulimu lwakuba eventually gwagenda gufuuka omulimu naye bufuusa omulimu naye nakitandika nga hobi yoba hobi abasawo baŋŋamba olwadde sukaali ne bampa ebika by'ennyama bye nnina okulya baŋŋamba akamyu yennyama gy'oba okola ki olyanira n'ettake n'enkoko n'ekyennyanja tovola banyasa ekkoko nyingi so watandika nga yeekolera enva ezizo enva zange ng'omulwadde wa sukaali kati ne bigenda kubanga abaana bennina babeera interested mu bumyu ne batandika okubulabirira obumyu ne bugenda nga buwera nenfuna enva ate nenfuna ne ssente kakati omuntu tasaana kulunda kamyu nga bizinesi kubanga si bizinesi ng'ey'enkoko nti kaseera buseera osobola okutunda egendera na quantity quality and quantity omuwendo n'omutindo kano akamyu nkulagamuko tojja kasanga wano onolambula mu kiboga tojja kasanga akalina okalaba kamyu kanene nnyo okiwulira kati eno kuli hybrid ki eno gye bayita New Zealand quality eno gye bayita New Zealand quality kati eno maama kilo meka eno kilo 8 kati okiwulira lwakuba kati yakamala okuzaala kuyonsa tezitowa nnyo naye bwenjigaana okuzaala kakati togikwatisa mukono gumu ogikwatisa ebiri pasita abamu bakwata matu lwaki okwata awo amatu akamyu obulamu bwako buli ku matu emisibawo biri kati fetukwata bwe tutyo olwo oba tokalumya
tokatawanya stressinga. Pastor mukulunda obumyu buno biki byenandyewaza okukola addala okulaba nga health yaabwo etambula bulungi? Obuyonjo obumyu tebwetaaga kusula mu musulo gwabwo nebbiwaabwo eyo sente akakango kabulwazi kwekuteekako gino emigogo kati kyovola abantu fettekawo amabaati n'akatimba kano ketukola bakayita rabbit mesh kali galvanized oba kalangi omusulo tegukwatako tekatalaga obusa buyitamu omusulo neguyika ku baati negugenda ku mugogo negugenda wali tekasula mu busa kakati akamyu kayinza okufuka nekafuka mu mazzi singa obumyu tugambe obuteerawo akantu nga kano mubunywera kati kayinza okufukamu kubanga kyo kisolo kati ate tekanywa omusulo gwako wenolowooza nti kanywedde amazzi so tekajja kunywa amazzi olwokubanga kakoze oli eyo wamanyi nabuwadde amazzi amazzi gagenze muddo omuki omusulo tekagenda kunywa kati kabeerawo nga tekannemuteekako buli tetuva tuteekawo buno buno amazzi ago bwe gatyo naye wemba ndi mukyalo nga sirina amazzi akapipa kali okalaba waggulu mwenteeka amazzi ne gagabira gundi eno yonna omulundi gumu kiwula ne treatment daga nteeka omwo tojjanjabanga akuba nte empiso biki nteeka omwo ne kakola ki bonna ne bukola ki ne bunywa kati obuyonjo kintu kikulu kyekimu ku bintu ebiyinza okuyamba okukuuma obumyu nga bulamu ekirala kwe kwanika ku muddo omuddo obuuka ne bufa ne buvaamu so sikugujja ku nziko nomalagasanisanyi n'oteekamu naye omuddo omukalu bulungi nnyo ku bumyu ebintu ebikalu bwekongerezaako amazzi naddala buno bwe tuwa amazzi akamyu nga obulamu nga bukola nawe nakulaze nti kasobola n'okulya omuti ne kabeerawo so kaagala nnyo ebintu ebiki ebikalu kati bikukuuma nga bulamu. Pastor badde njagala kundi eno ebyenyimpiyimpi omuntu asobole ogifolowinga era agitegeere bwe mba nnunza obumyu available market okutunda kwabwo kuli kutya? Tulina local market abantu bajja wano ne bagula obumyu naye ate tulina international market gyetusobola kumalawo container namba oda y'obumyu bwegyegira mu tani 10 kwasa bwe baba beetaaga asangiddwa ng'alina obumyu alyanga mwana Julia kati kyekiri kyenagambye nti alunda obumyu ateekwa kubulunda nga sikwasibidde olukoba yalya ne looni ateekwa okubunda ng'amanyi olunaku ono alumwa enjala ng'ayagala kunamu abeere ng'afunamu ekyokulya atabisobola obumyu mulimu gwa kunnyukirako gwakutandikirako ku makya wano obumyu tubutandikirako ku makya ng'abaana tebanagenda mu kirasi ne baddamu olweggulu nga bakomyewo okuva mu kirasi si gwe mulimu ogulwa naye ate guyinza okuba nga wano ku princess zawa kyekintu ekisinga okutuwa sente wadde olabawo abaana b'essomero abawa ne school fees ono obumyu tebubamanyi mu kuwa sente obumyu nga kubanga buno obumyu obulaba mbutunda wakati w'emitwalo 10 n'okudda waggulu 15 naye market bweba yazze nga nzijjuza olw'omwenero mbeera mu millions 14 kudda waggulu. Pastor omuntu yeetaaga okulunda obumyu omuvubuka yinza oba nyina omuvubuka ng'ayagala okulunda obumyu kikyalina okukola okulaba nga ayambibwako project ng'eno eya Pastor gyakola bw'aba ayagala international market alina okunoonya ensigo ennungi ey'obumyu ng'eno gyennina waliwo obumyu obuganda nga ne bw'oli kalundire emyaka 5 kaliweza kirezi 3 nga kajja kunyirira kakole ebiki naye nga kali okumukira emu kitundu 2 ateekwa okunoonya ensigo ki ennungi
ate ateekwa okwagala omulimu gwakola nga tapapa ng'akitaddemu obulamu nga si kwasibidde olukoba nti bwe naabeera n'ebizibu n'atunda obumyu balikola ku mbuzi n'enkoko bino sibwobeera n'ebizibu si kyekintu kyoddukirako nti otunda naye ate era si kyekikutawaanya ng'enkoko nga bwe yandikutawaanyiza okiteekawo awo n'osirika abasita omuntu ntunuulira omwana ali eyo alabye interview ng'eno naye nga yandyagadde amanye singa abazze wano pasita ne ttiimu yo ng'abaana babatulaze abakuyambako wano ayinza kuyambibwa atya maze okugulako mu 2 then bino ebisigale bino obuyambi buyinza bufuna ntya ku oyagala keegi tugikukolera yes wano buli mwana gwolabe wano amanyi okukola ki keegi Peter amanyi okukola keegi n'abalala tukusomesa engeri gyokalabiriramu okusoma okusooka kwe kulaba bw'osooka n'olaba bino bye tulina kitegeeza nti naawe osobola okubikola oba oyiga obuyonjo obwo osobola okubukola ki okumentaininga bw'omala okubiraba byotubuuzizza bye tukuddamu n'okukulambula ne tukulambula n'ekirala bw'oba ddala ng'oli mulunzi ayagala okutuuka ku standard ng'oli serious ne market era muyambako ekiganya abantu okutuuka ku market kwe kupapa nsobaze n'obulya abiri ntunda n'omugamba bali tebannaba kujja yes ebintu bino tebifuna ffe tetulundira okapapirizaako topapa tolina kutundira ku pressure era kyekituleetedde okubufunamu pasita ekisembayo ku projekiti y'obumyu lwaki olowooza abavubuka bafeirinzi oba tebannaba kwettanira nnyo projekiti bwe ziti era kyekiyinza okukolebwa netutambula nabo abavubuka baagala nnyo ebintu ebyamangu mangu abavubuka tebawa budde bintu nga bino obudde babuwa TV balina music gwe baagala tebalina budde tasobola kumala ssaawa nnamba mu bumyu ng'alina ekintu wali oluyimba lwa wininwaji Spice Diana aluwulira talina budde obwo ayagala kululaba abavubuka baagala nnyo TV abavubuka baagala nnyo olwali abavubuka baagala nnyo ebikidongo ne bazina talina budde bwabintu bino ebintu abavubuka beetaaga abavubuka abamaze okumanya nti nno nja kukiwa obudde bwenva ku ssomero obudde bwange bwakulabirira bisolo byange si budde bwa ndongo okiwulira so kubanga nze nina kyentera okugamba abavubuka omuvubuka ekikuguza TV omuvubuka ekikuguza wufa oli mukazigo kamu olina mu screen ensonga obuwala ku kyalo bonna ebukoze eki bumaze ekinaavaamu ng'otikkamu kamu olubuto ng'ate ebyo obitunda kukujja ku poliisi enyumba y'omuvubuka lyandibadde mu TV tugisuubira kuba sitowa y'akasooli sitowa yabijanjaali y'obudde obulaba TV obulina tukusuubira okufuluma 12 odde ennya za kiro ng'okooye weebake ebyo ogula byaki ebinaakuleetera ebizibu obitunde ng'ozizza emisango okiwulira so abavubuka tebalina budde bwabyo ne bino kakati nze mbirina lwakubanga yenze bano abavubuka mbeera nabo bezonga kola kino n'omukumakuma n'oyimbirira n'osanga omusika n'okukikola teyakikoze kati n'otuulawo n'obeerawo gwe n'obyekolerako omuvubuka ayagala najja n'akwegatta ku nzimbalaba mbeera nabo wano omuvubuka gweruka ng'akwegasseeko bantu ng'agenda agira apiitinga tebalina budde bwabyo katolaba ngeno buluda mulimu buno busekoko 10 okiwulira naye oli talina budde bulabirira obwo busekkoka bukuze 10 obudde tabulina bunaakulanga bwagala wakati agenda mu kagoma n'afunayo 5 okiwulira naye nga busekoko 10 ku Christmas nja kuba mbutunda emitwalo 2 nja kuba mbutunda emitwalo ameka 2 ezo miliyoni meka miliyoni 2 lwazo ziriwa kati omuvubuka talina budde n'abala tebalaba wala tamanyi nti kino ekintu kyendabirira buno obumyu bwendabirira enkya omuntu ajja kujja nkugambye wano wajjawo omuntu ng'obumyu bwentunda emitwalo 10 awagala kweneena
n'olwokubanga nali nina kingi I got money kubanga yali atwala kingi atwala kingi omuntu yenna omuvubuka yenna alina okuwa obudde ekintu kye kimultiplyinge walema okufaako nekimu obumyu obuwa obudde tebufa babu yatonyanga ne beebikka tubalina abazeeyi nga batuuse n'okutuzaala naye nga tubakozesa kubanga obuvubuka bwe teyakozesa maanyi ga buvubuka bwe n'obudde bwonna bwe yali ayina kati mupakasi kati gwe nga bwokana bwoti waliyo omuzeeyi akuyita muzeeyi muzeeyi kati wano oyagala nkole nakuyita muzeeyi era abatutumye muzeeyi bazeeyi bannaffe bataata baffe batutumye muzeeyi batuyita muzeeyi kubanga teyakozesa bulungi buvubuka bwe pasa tweyanziza obudde omulabi wa Focus TV nkwebaza okubeera nga olaba okuva gye twatandikidde pasita nga akunyonyola obumyu saawa zino yeeno kilo ziringa 10 n'omusobyo kilo 10 n'omusobyo kitegeeza kali mitwalo 15 okudda waggulu naye ng'omuvubuka yenna oyinza okuddaawo ng'oyagala kubeera nga okola ebintu ebyenjawulo nga pasita bwakunyonyodde naye nga ne pulojekiti y'obumyu bw'eri etudde wali era osobola ogiganyirwamu n'ekutwala mu maaso fo nawe mukize tukome wano tujja kuba tudda mu pulojekiti zaffe ez'enjawulo tujja tulambula abantu ab'enjawulo batuyigiriza ebintu bingi nnyo bye tusobola okufunamu ssente ne twekulaakulanya nga pasita bwagambye omuvubuka bw'otakolera myaka gya buvubuka ojja kukaddiwa nga naawe mikwano gyo gikwevuma bwevumi so ng'ate bw'okola gw'otuuka myaka egy'abakadde ng'ate okozesa bakadde banno oba okozesa bakadde abataafa ku buvubuka bwabwe so fonaawe muzikize tukome wano tujye batuddamu tubera ku subscribinga okulaba nga olaba ebintu bingi nnyo ebibeera ku Focus TV. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi